minhu si nsonga akantu ako kenkana kati obutono bwako au kathura oba buyitirivu bwenkana butya era nzira yoko ham manyi bebagagga betulina mu Kampala taba siramu kakati omwami ham bwe tubeera nga nze kati sijja kwebala kali gwatuwuliriza oli omu ku baana be ontegera bulungi obungi bw'ebyobugagga byalina ne Haji Papa mashallah ne Haji Papa naye tumuyingizaamu n'abalala babafaanana ontegedde bulungi ku byobugagga Allah byabawadde obungi bwabyo gula nti bingi au mimma qalla minhu kati mu butondo bye tuyinza okuba nabyo nze nganze gwe kitwale nti zaali ku radio nze kitaawo man ana nzani ogenti taata waffe mwavu tugenda kumusikirako ki n'enkofira yange eno gyolaba nnyambadde guno baguyita balina bye bayita mu Luganda ekizibaawo ekizibaawo n'ekizibaawo kyange kino kye nnina n'obukalabanda bwange sebo bya busika abaana bange babisikira sheikh zikirizwe jigana maadama fihi faida ate benjigana bobigana la basa hadha ala rahatika babinsi bako hadha yani tusamma mu'irith kiyitibwa almilkiyati allati yani almilkiyatu aljibriya obwannanyini obwetteeka nga bo tebuliko kyeyagalire tebuliko kuteesaganya nga boro obwannanyini obulina nkal irithi ng'obusika obw'omuntu nga asikira oli afudde ontegedde bulungi naddala nga mulinako akakwati nga tugoberedde nga taabirillahi tabaraka wa taala fil Qur'an nga Allah wajja atunnyonnyola kakati bwe tuddako emabega katono edda ne wano mu Buganda oba mu Uganda inigeno Uganda yonna ng'ogitwalidde awamu ne bwogenda noonoonyereza tujja kutuuka tunoonyeeko obusika mu nnono obusika mu ddiini obusika mu lo mu mateeka kubanga obwonna gina emiteeka ena obusika mu nnono obusika mu madiini obusika mu lo mu mateeka ontegedde bulungi yes tujja genda tugatunulira tulabe n'emirathul jahiliya n'obusika obw'obutamanya kakati ensonga ezo bw'ogenda okuddako emabega katono ojja kulaba sheekhe ngo omukyala teyalina kifo yes omukyala teyalina kifo goloza lwaki Allah wanaamwogedde naga nti walinnisaa'i teyalina kifo kati nga sinagenda mu jahiliya kuba tetunnatuukayo njagala olwaleero jahiliya olwaffe gye tubadde nayo n'olwaleero ekyaliwo fi baadhi almanatik mugenda mu bifo ebimu ojja bisangayo ontegedde bulungi abakyala tukuze ffe ng'abaana abawala bwe babeera bagaba ebyobugagga bagamba nti ennyumba y'abakadde gye babaddemu eyo ey'abaana abawala ebisigadde nno ekyokubiri tukuze tugamba nti omukyala bw'afumbirwa n'agenda mu maka ga bbaawe ebyewa kitaawe aba takyalinayo mugabo biba bibye yes ekyokusatu abakyala bannyinaffe bwe bagenda mu bufumbo ne bazaalayo abaana bagamba nti waliwo enjogera egamba nti ebukojja wammwe nga maama gyali ebukojja obeera mwana nga nnyoka akuzaala gyali kirina kye kitegeeza ne bw'oba olinayo haqqi tebasobola gikuwa illa man rahima Allah ababa bategeerako ku bye bategedde ku ddiini kati ketusembyayo obadde okimanyi nti olwaleero osobola okufiirwa mukyalawo nga oli omu ku bateekeddwa okumusikira oba mukyalawo n'akufiirwa ng'ali omu ku bateekeddwa okusikira n'agenda ewammwe ne bamumma ebyobugagga byo nga n'olwaleero weekiri hakikatan n'olwaleero weekiri no si kukiwulira bakimanyi ne bana bakiwuliriza n'abawuliriza bennyini bakimanyidde ddala tekiri kugamba nti obakyo baki hatha huwa alwaqi omwami bw'afa nina no bagamba enkolagana eweddewo akati gali mawulire maka gaali kumpi awo mu bitundu ebimu ku bitundu by'omu kibuga wano kawempaawo ndowooza abali abooluganda nga beekiise mu maali ya mwannyinaabwe afudde
bagobaganya omukyala bamugamba agenda afumbirwe ne bamusala olukwesikwesi ne bamubaka abaana bamugamba agenda ofumbirwe kyali muwala muntu abaana ne babakweka okitegere bulungi naye singa abantu abo baali bamanyi abakola ebintu ebyo twali badde buli kintu kyonna kyetukola mu ddiini tusooka kwebuuza naye nga bo ekibatta mu lugube gwa maali kubanga bajeddiza omukyalo naleme kola ki kiriko kubanga muwoowe basi muwoowe ekyo tujja kitunuulira ayo oyingidde mu faculty ya shekhe ya shekhe ya imam imam Cheyune oli mu faculty ya imam Cheyune owulidde oli mu faculty ya imam kakati ekyokubiri kyensembyayo nti obadde okimanyi musobola okuba abafumba ababiri ne mutuuka ekiseera ng'omukyala akitegedde nti bwakusooka okufa ojja kumusikirako ewaabwe oba bw'omusooka okufa gwe n'okitegeera nti ojja kusooka mukyala wo okufa anti wuliriza no gye bali sebo laisa kulluhunna kadhalika naye abamu okitegedde yes kakati mu kaseera ako ak'enkomerero n'akola ekiraamo n'agamba mukyala wange njawukanye naye oba namuwa ttalaka awo ng'akimanyi nti agenda kufa yes togenda kuwona kati n'agamba ebyobugagga byange ate omukyala abitwale abyeyagaliremu ne bannyina after all oluusi family tubadde tukwatagana nayo n'agamba nti mutadde n'amuwa ttalaka mu kaseera yani bakiyita fi ihtidaari halati al-ihtidaar mu kaseera walabidde nti agenda yufaariku dunya agenda kufa kubanga waliwo abo Allah bawa ilhamat ne bategeerako nalaba embeera ndaga nti mutuufu sikyadda n'omukyala n'agamba nti mwami omanyi nti ndaba munaye sikyawuna kaakati twawukane nga naye akimanyi kyakuziyiza okirabye hakatha kakati embeera efaanako bwetyo lwaki kubanga abantu bano balina embeera egamba nti oba oliawo omukyala wano talina ddaala talina kyalina kufuna nti omukyala talinaako kyabwannannyini naye gye tugenda eyo mu maaso ojja kulaba nti n'omukyala asaanyi ateekeddwa okubeera omugagga nga nawe omusajja bw'oli that is nga alina access ku by'obugagga walaha hurriyati tasarrufu fi maaliha era ayina n'obwabobwe obw'okweyisa mu maali nga nawe omusajja bw'okola ki bwe weeyisa mu kusaddaaka mu kukola hijja mu kusasula amabanja ontegedde bulungi la hurriya nedda ssebo ne muzikiti tamaman kubanga mu maaso ga Allah subhanahu nahanu sawasiya ffenna twenkana esswala ekuvunaanibwako yevunaanibwa ku mukyala naam tasaddaqna ekinato kimalaayo owulidde kakati embeera efaanako bwetyo n'olwekyo sheikh yetuleetedde okulaba nga tujja tubeere nga tuyiga ebigambo bino biidhnillahi tabarakahu wa taala n'olwekyo insha allah kakati njagala gwe natuwuliriza mu dakiika zino ezisembayo entonotono aya eno nga tugiwumbawumba kyetujjamu ekyokuyiga ekisookera ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala obusika yabwenkanyankanya wakati w'abaki w'abaami n'abakyala togezanka bangi nnyo abakyala bali eyo abatalina ssuubi era ng'omulaba nti nze ndi wa bba wange ne bwe naafa ebyo by'abaana balenzi bye bagenda obitwala nga wallahi yenjogera yaabwe kubalabyeko kubamusooka kubalabyeko kubamusooka no kyebamanyi yes kyebamanyi nti aga nti n'ebisika by'obusika by'abazadde byonna by'abaana balenzi kati ate ffe wano tulinawo ki no Allah yenkanyankanya wakati w'abakyala n'abaami abamu nakwata mu maali ya bbaawe n'abaako byakola byateeka ebbali bakakasa bakakasa yes akimanyi haja parking era kyekyo sirina kengenda kufuna kyekireesa abakyala olwaleero webale kukyogera abamu akugera ng'onaatera okufa n'azibako ebimu ne waba ne by'abamanyi oba ebyapa byonna n'abitinkula mu nnyumba n'abikweka kati gyemiranga egiriwo hatha huwa alhaqiqa lwaki kubanga twalika ekiri ahaqu ekituufu ddala kye tulina okukola kati ekimubbisa bino byonna kuba akimanyi bwe munaabigwako mu abafamire mugenda mugobera bweru naye ate sigamba nti babibbe la ujizuhum dhalika baba bakoze kiri haramu era no baba bagenda kuvunaanibwa mu maaso ga Allah gwakubba maali y'abamulekwa yes
oba maali abo balina okugifuna. Naam. So kati njagala atuwuliriza akitegera ensonga bbiri zetukoonyeko. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayingira mu famire yagamba nti abalenzi oba abasajja mu famire n'abakyala mu famire balina right, balina obwabwe okusikira abo ababeera bafudde. Kino nno kituwa nti obusika Allah bw'ayogerako tategeeza gwe kubuli obwammwe bwe mugamba nti atugenda kusumika musika. Nti omu yatwala ebyobugagga. Nedda. Buli omu ateekeddwa okufuna ku maali y'omuntu y'omufu oyo gw'olinako oluganda ng'olimu abo be basunsudde nti ateekeddwa oba alimu abo bateekwa. Kitegeeza nti oteekeddwa okufuna omugabo gwo era oba musika w'oyo aba afudde. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Inshallah kati olwokuba tugenda kudda kkiriza nsooke neebaza abawuliriza. Abawuliriza sebo omuntu okubaako ng'alina byawuliriza ebyamakulu nga bino tugamba bugambi nti yongera bwongeza kaseera bwe katuuka kwata kalaamu sembeza kitabo bere ng'obaako nekyoyiga ate bw'omala okuyiga twalira abo abatamanyi nabo bakole ki bayige. Ekyokubiri njagala okwebaza bakadde bange Allah akyabampadde we bali balamu. Omwami Sulaimaani Kalungi yakazibwako eri amajegere sebo taata wange nakulaba muyita majegere yalinga takwatibwa mu ngalo ze zikalubanga kyuma. Alhamdulillah sebo naye mutumiddeko njagala okubanga era ntumira ne maama wange Nakivumbi Azida Allah akyamunkumidde rahmahumallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu basaasire ate abayingiza ejjana ya rabbi abanuŋŋamiza ya rabbi. Njagala okwebaza abasomesa bange bonna kuba bwe ŋŋamba bamenya sisobola bamalayo naye nga bayitirivu naye mu bo kanonyemu bamutakasisina kati nga abasajja banafikuhu toyinza balika wabbali nga tuli mu erimu yaabwe ya fiqhu. Sheikh Hassan Tayyib Mutumba waayisaawo omutegedde omuli Sheikh Ismaila Lukeberwa fi tafsir omuli Sheikh Ismaila Nganda fil fara'id sisobola mulika omuli Sheikh Muzammiru Nsubuga Sheikh Israfiru Muwaza yankwatako mu Luga primary sisobola balika abo batukwatako shebo se omuli Sheikh aba university sijja bakwatako kuba bombogerako nnyo naye kandi kamenye Dr. Abdul Hafiz Musa Walusimbi inshallah Semuemba ne Dr. Mugero Sebo tuyinza kumuleka yo mashallah. So Allah subhanahu wa ta'ala tusaba birenga basima ate nafa tufulo mumuli mu dunia eno ila akhirina. Amin ya rabbi. Kandi wafe Sheikh Umar Kasule tuwatunulira emali abamulekwa era tunulira ayanga Allah subhanahu wa ta'ala ataga nti abasajja balina omugabo mu mali erekeddwa babeeranga obukwakulizo obufuna emali eyo babutuukiriza wamu n'abakyala balina omugabo mu maali yonna ebeererekeddwa singa obukwakulizo butuukibwako obubeera nga mukakasa okubeera nga afuna emaali eyo. Allah agamba nti mimma qalla minhu aw kathura kabeere nga akavuddemu kadde katono okusinziira ku bugazi bw'emaali omufu gy'alese oba bunene oba kabadde kanene okusinziira ku bugazi bw'emaali omuntu gy'aba alese nasiban mafruḍa omugabo gwateekwa ateekeddwa okugufuna okubeera nga katumale gamuwa kale naye mumwe ndaba naye azze amuwa omugabo gwo. Maliza nga njongera bajjukizira nti Makka Madina Hajji Services tubategeeza nti bannange umra esinga okubeera layisi mu kyasa kino weeri esigaze ennaku 10 zokka dola 12 zokka okubeera ng'ogenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala omale ennaku 10 ogenda okola umra etuukirye bulungi ogende Makka olambule ku mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku miliyoni 4,500 zokka obeerenga ibaada ogimala bulungi. Kwako 0704636 oba 070144749 obeerenga omaliza otuukiza ibaada eyo ogenda osasule awe katwe ofiisi zaffe mengawo obeerenga osasula bulungi sente zo ogende olambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh waliwo akatalekeka kali kamu kokka atuwuliriza omulungi
abasindika ekibuuzo ku namba yaffe eri gye tusomye eya WhatsApp agezaako nnyo okola nti osindika ekibuuzo ku misomo gye twakakavaringa. Waliwo abuuziza ekibuuzo wano ng'abuuza Nakyesungwe gwe tumuyita omwana ono gwe twandiise mu Luganda bamuyita Nakyesungwe naye simanyi oyo ali omwana azaaliddwa ng'alina ebitundu by'ekyama bya mirundi 2 al-khuntha al-mushkil. Omwana oyo tetundaba kumutuukako akyali mu maaso eri obona badde abuuza ku busika bwe buli butya. Oyo akyalina halati ez'enjawulo ze tujja okutunulamu tetujja kumukwatako kati. N'ekyokubiri YouTube yaffe tebagyerabira. Emisomo gino gisangibwayo bw'oba nga ogumiisinze genda bugenzi ku Islamic Inheritance Consultancy in Uganda ojja kubanga emisomo gifuna ku YouTube subscribing. Assalamu alaikum warahmatullahi. Barakallahu fika. Abasports kimanyi basembeje era ndaba basindiseeyo